Weekend era amawulire agaliwo enteekateeka nga bwetambudde ye muyimbi w'eggwanga gwe bayita Gulunedi. Amawulire agaliwo olowooza gaawukanye gobadde omanyi era ensonga z'abadde atambuliramu okuva gye wamuwulira era tebyawukanyeemu n'olunaku olwaleero. Ekiro ekikeseza olunaku olwo bafunye obutakkaanya n'omuyimbi gwe bayita RickMan. RickMan ye mukwano gwa Shira Gashumba. Okumanya Gulunedi yakubye RickMan ono mu mwanaguyuzaayuza ng'agukubisa cupa nno. Bonna babadde batamidde bitya mu weekend olunaku lwajjo nga tuyingira Monday eno embeera yadde si nnyangu wadde n'akamu. Era omuyimbi gwe bayita Gulunedi anoonyezebwa olw'ensonga nti yakubye omuyimbi kati ali nakasero anyiga biwundu gwe bayita RickMan. Okusinziira ku Shira Gashumba ku Twitter ategeezezza nti yeewunyizza omuyimbi gwe bayita abayimbi bannayuganda olw'ensonga nti abayimbi bangi nnyo bazze bafiira mu buvuyo bw'enjawulo era ng'asaba omulenzi ono gwe bayita Gulunedi atwalibwe mu lihabu olw'ensonga nti ebiragalalagala bimumazeewo. Abajjukira Gulunedi ono waliwo bamukwatako sayidi z'entebe eyo nti nga bagamba anywedde ebiragalalagala n'ayingira ekikomera ekitaali kike. Ne bamukuba mizibu nnyo Gulunedi. Kati mwana muwala Shira Gashumba yabadde alutubuulira nti omukulu byabadde bwe biti Gulunedi anti abeera mu jimu. Shira Gashumba, what's the day today? Today is Sunday coming to Monday. We were out at La Terraza and Grenade tried to come to our table 2 times, and then the 3rd time he came with a glass and attacked my boyfriend and it cut him on the lips. Right now we are at Nakasero Hospital. He's trying to change the narrative. Everyone who knows RickMan knows he's not a person who is always fighting with people. He respects everyone and he rarely goes out. We had just come from Kampala branch supporting A brands, but now he cut RickMan with a glass. He threw a glass at him and it cut RickMan, and we are currently in hospital. He ran away. He jumped actually over the roof and jumped onto a border. Bas ye mukyalo oyo gwe bayita Shira Gashumba. Ebiseera biri ebyasookera Gulunedi nga yakavaayo bapepeyangako n'omukyalo oyo. Shira Gashumba nno ayiribye n'abayimbi Fikfa Mike wamuwulira ng'ali ku chaati. Yali mutake wa Shira Gashumba ewa God's Plan yonna ne Gulunedi yanga molo bandi bonna twala tugende ng'eggaali eyitambula bwetyo. Kati omukulu ono Gulunedi yeekubidde enduulu eri abawagizi be n'agamba nti bano abakulu baagala kumutta nga bamuttira ki Gulunedi naye ng'atamidde bitya obutambi buno. Shira ofunye abayaaye gwe ne bbaawo bembadde nabo bonna munkubye n'abayaaye bwena mubadde nabo bawusa bamwe ati you guys mwina ssente munnange mubadde mwagala kunzita you guys almost mubadde munzise mukutte abalenzi bange mubatadde ku mmundu mubakubye mubaggyemu amannyo muboogeza ebintu by'obulimba bakuba mmwe mubuli bagagga munnange. Naye Shira ne RickMan wo sina bingi byabagamba naye Shira ne bbaawo byonna bimukoze mubikoze naye kyenjagala mumanye mulina amaanyi mulina ssente mulina biki oli baana abagagga naye nze amaanyi gange Katonda anwanirira era ntaasizza kubanga singa sidduse kwetaasa singa ndowooza ensaawa zino ndi mufu. Oyo nno yakubye gwakubye ali mu ddwaliro yadduse ali wuwe. Gulunedi agamba baagala kumutta olw'ensonga nti yaliko mukwano gwa Shira Gashumba. Munku mwagala kunzita lwakuba nti nakudeetingako Shira munnange nange saayagala Katonda yetusinkanya kyonna kyabaawo ne lwaki mwagala okunzita nze famire yange ngirekerani mama wange mulekera tata wange mulekerani famire yange ngirekerani lwaki mwagala okunzita si balinaako obuzibu ne lwaki muba mummenye okugulu n'omukono lwaki mwagala okunzita muntu nzenna mwadde munzitidde okubbaala mwa. Ye Gulunedi oyo wanaakaabyemu n'okaaba agamba amagulu n'emikono bagimenyeemenye. Mwene mumenye omukono mumenye okugulu mukoze ebintu byonna ne Spain akanteketi munoonya nesimanya nabasirikale simanyi bamwagala kumpambo bamwagala kunkola ki simanyi kyemwagala kunkola munkubira mulina abayaaye bantiisatiisa nti mundabira mugenda kunzita munnaye bannayuganda
omunyamba bagala kunzita sima kyennabakola bagala kunzita kyennabakola bagala kunzita amira lot of pain I'm hiding buli mukwano gwange bamukubye bakwano bange babakubye bonna bali bakaaba yeggulu n'eryo oyo kigambibwa nti ebiragalalagala kye bimukola ennaku zino kati agamba nti olutalo nga bwe lwatambudde eggulu n'eryo yabasanze mu bbaala Shiragashumba ne RickMan ng'ayagala kubeefasa kubabuuzaako kati RickMan nga yina babbawunsa bamugamba tomusembera awo olutalo lwatandikidde era enteekateeka eno nti bagikwasizza poliisi banoonye eggulu n'eryo kubanga RickMan ye n'ebyokuyimba alina okuyimirizaamu kubanga omwana kyeyamukubye eccupa nemwabyayabya omumwa ali nakasero